Dr. Jose Chameleone bali mu studio e USA ne Weasel Manizo ate nga munnange King Saha ne Spice Dana beekoze obusolosolo busaabala ku One Love Beach esayidi eno ate nga babadde bakalizinga oluyimba lwabwe esayidi eno. Ngenda kubeera nga byonna mbikutegeezako ate mweno video. Ngenda kusaba video gimpe like obeera nga tonnaba n'okusubscribinga. Ngenda kubeera nga nkutandisa n'akatambi ka Dr. Jose Chameleone ali munnange ate mukola luyimba. Jjukira nti nno ku sayidi emu twalabyeko wali ng'ali mu kushutinga video esayidi eri. Nakoze video eyo ne mbategeeza nti mwana mulenzi yabadde ali mu kushutinga video esayidi eyo. Kati era ku sayidi emu munnange balaze wali akatambi nga Weasel akutte akatambi ako nga bw'okalaba n'akateeka wali ku mukutu munnange ate ogwa TikTok era nga bw'olaba awo abadde nga ali mu kugenda mu kifo Chameleone w'abadde mu studio esayidi eno wansi era nga bw'olengera munnange mu katambi ako Weasel ng'ali mu tutwala awali Dr. Jose Chameleone. We're going to take it to the big man himself, Jose Chameleone, in a studio. Sensana. Come on. Right there, sir. Right there, sir. Yeah, man, at the studio there, creations. You dream it, we create it. Why not? That who it be? Shoes left there behind. Hey, Weasel Manizo na yaban. Yeah, Mulina George Chameleone. Yes. Anyway, Mulina George Chameleone. Uno mulemenga tuli chapo. Naye nga bwe kityo munnange ate bwe kiri mu kutambula esayidi eno nja kuba nga nkuwa update yonna enaatambula ku sayidi eno. Mwana mulenzi Dr. Jose Chameleone kati munnange awo kankugyeko ate nkutegeezeko nti no King Saha ajjukira nti no King Saha babadde bakata oluyimba Valentine era ng'eno kolabo agikoze ne mwana muwala omuyimbi Spice Dana. Kakati nno babadde wali munnange ate ebusaabala ewa Bobi Wine munnange babadde bakikwasaganyizza ddala nnyo era nga bw'olaba awo nga baliko video shoot. Mukwana mazima nkwagala kupaddiya ze ne bansalako mukono. Munnange babadde bakikwasaganyizza ddala nga bw'olaba akatambi ako nako katwedinze nnyo era nga babadde bataddeko saawundi ku luyimba lwabwe olupya luyite Valentine lwe bava okufulumya esayidi eyo. Naye nga bwe nti munnange ate bwe nkoze ku zi updates zino ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo n'ezi updates endala making sure nti nno osubscribinga obeera nga tonaba video osobola ogimpya like ate nakyo kibeera kitambwira ddala bulungi nnyo. Ngenda kubeera nga nkomawo mu maaso eyo katono nnyo bwe kiti.